Oh yes, nkuwaniriza nkubaza okuba nga otwegaseeko ku Lugomvizi Show. Gyosinzira okubeera nga otulaba ku YouTube. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongere okusubscribinga, twongere okugoberera. Ebiseera ebisinga kya buvunaanyizibwa okusiima omuntu buli lw'olaba nga alina ekirungi ky'akoze. Ndi omu ku abo abalaba ebirungi n'enkisiima n'enkikkiriza nti kya buvunaanyizibwa. Olunaku olwaleero njagala okwebaza omuntu oluusi gwe mutandirowoozeza nti ngwanye oba nti ayinza okunzigira amangu mu birowoozo okumwebaza, naye ate ng'emirundi mingi buli lwe ndaba ng'alina akalungi k'akoze mwebaza. Njagala kwebaza omwami Isaac Katende gwe muyita Kasuku. Akoze programs nyingi, naye bw'oba nga oli muna business, ng'oli wa company, ng'oli manager, ng'olina obukulembeze bwonna bw'oliko oba ng'olina appointment yonna gy'ofunye oba gy'otuddemu, ekifo ky'otuddemu, oba ng'oli boss nga gwe nanyini company, njagala ogenda olabe program gye yakoze n'omwami Robert Kabushenga. Nzikiriza ku lwange mu nsi y'emirimu, mu bitongole ebiri organized, etali nsi yakuyiriba, mwami Kasuku wakoze program ey'ebiro. Sijagamba nti program y'omwaka, wabula program y'ebiro, nti buli wantu wonna omwaka gwonna omuntu lw'anaagiraba ejja kuba etegeeza kinene gyakola ki gyali. Nenjagala okubaza omwami Robert Kabushenga, weebale nnyo, yabadde so open nga totola olugendo butya bwe yali appointed, butya bwe yeelandiza, butya bwe yafuuka ekyo kyali n'amaliriza ng'afuuse Chief Executive Officer, to the extent nti n'abamu okulaba n'okutegeera amaanyi n'obukulu obuli mu kifo ekya CEO. Amazima twatambikira nnyo ku mwami Robert Kabushenga. Abasinga bwe twatandika okuwulira CEO Vision Group, CEO byaliyo naye nga tebirina maanyi. Waliwo omuntu ajja mu kifo n'akizuukusa, ne mutandika okukiwa ekitiibwa, ne mutandika okumanya how big it is. Ndabye program ne mpulira nga amazima gennyini buli muntu yenna, buli wa kitongole, buli wa kampuni, genda olabe program eyo. Kasuku weebale. Naye erimu bingi, sigenda kutotola nti ayogedde ku kino, ayogedde ku kiri, ayogedde ku kino, ayogedde ku kiri. No. Buli omu alina akapaati akagenda okumukwata. Okutandikira kujja neye bwe yava mu kuba nti asunsula na kupanga mawulire. Yava mu kuba nti asunsula na kupanga mawulire aga Vision, New Vision. Ennyingira gye yayingira okutandika okukola ku Capital FM, to the extent nti yali atuuliramu butuulizi. Butya bwe yayingira Media Center mu mwaka gumu, butya bw'afuuka CEO w'ekitongole ky'amawulire ekisinga obunene mu ggwanga, Vision Group. Ekikulu mu byonna obumalirivu, obuvumu n'obwagazi. Simanyi oba obumalirivu bwe buvumu, naye bwe kiba nga kye kimu kigatteko ekintu obwagazi, byamutambuza nnyo. Ate nga ndowooza nti ffenna ze zimu ku mpagi ze tulina okukkiriza zisobola otukola ki, ezisobola okututambuza. Nzize kwebaza n'abalala bangi, but today allow me give flowers to him ng'akyali mulamu. Kasuku weebale. Programu ye yabadde eri owamu, yabadde ya ssaawa 2, naye njagala kugamba nti ne bwe yandibadde ya ssaawa 10 waliwo abandigituddeko ne tugiraba, kubanga mbadde omu ku abo abagituddeko ne ŋŋamba kikino. Tuyize kye njagala okugamba, goyinza okuba tomanyi bye wakoledde, naye ndi omu ku abo be wakoledde program. Tuyize. N'ekirala okubeera real, okubeera nga oli wakyazizza omuntu ayogera ebigambo ebiramu. Ebigambo ebiramu obimanyi? Omuntu ali nakyo
ebigambo ebiri nakyo nti ayogera ekigambo ne bwe kibanga gulaba ng'ekimuzza emabega naye n'akigamba noga nti kino yandikyogedde. N'ekirala alina statement gye yakoze n'enkwatako, alina we yagambidde babadde bamubuuza ku kyakawunyimu naga njagala ogende mu police records bw'ona asangayo ewantu wonna we bagamba nti Kabushenga yasulako mu poliisi oba yakwatibwako n'asula ku poliisi. Tulina ebintu bye tuteebaliza Katonda naye omanyi kye kitegeeza okuweza emyaka 10 n'oweza emyaka 2 n'oweza emyaka 3 n'oweza emyaka 4 n'okudda waggulu nga tebakuyitangako mu lukiiko lwa famire okuwoza emisango, nga tebakuyitangako mu lukiiko lwa kyalo LC ng'ekikuyisiza kuwoza misango, nga tebakuyitangako ku poliisi nti wadde musango guliwe guti n'osulayo wadde bakuwaayiriza. Omanyi kye kitegeeza okuweza emyaka 3 ng'emikono gyo gino tegigendangako kye bayita mpingo. Si buli gwe basaako empingo nti aba yazizza omusango, naye n'okuba nti totunuulirwangamu abo abazizza omusango kya buvunaanyizibwa era olina okyebaliza Katonda. Okubanga abamu bawaayiriza naye n'okubanga tolimu abo abaali bawaayiriziddwa. Waliwo ke baga nti ndowooza ababbi nfaananye bafaanane naye n'okubanga nabo tobafaananangako. Ndowooza omuzzi w'omusango nafaananye mufaanane naye n'okubanga tomufaananangako. Not because tebasobya abantu abo, basobola kuba nti tetusobya, naye oluusi abantu abo bakuliyetinga embeera ne bwaba ngaaliwo ensobi ekoleddwa esobola okugonjoolwa mu luzungu kye muyita amicably. Teeka abadde bwe kati mbadde nsaba nkatereeze obulamu ne bukola ki ne butambula. Mwami Kabushenga yobale kubeera down to earth. Oyogedde otuwadde programu y'omwaka, programu y'ekyasa, era nzikiriza nti n'abaana baffe bajja gituulamu. Era nsaba obanga oli manager nga wapointingiddwa omwaka gumu oba emyezi emabega oba emyaka 2 oba emyaka 10 naye ng'olina position gy'olimu, genda olabe programu eyo ogyetaaga. Oyinza okuba eyagikoze ya hostinze tomwagala, nga ne gwe ba hostinze tomwagala, naye ebigambo byabwe obyetaaga.